kati laba wenfuna olubuto ne mugamba nti osiibye otyo omukazi w'olubuto enjala nagamba gwasoose si gwasoose oba osobola n'olugjamu luggyemu kuba n'olubuto olw'emyezi 7 balugjamu n'olweta nagamba ogambye eki ogambye nzijemu olubuto kale kyannuma nekinnuma nempulira nakaaba nentandika gamba mama wange nga wafa nnyo tewandindesemu eno duniya nembeerawo neŋŋaa ne Mukama kale singa naguma n'omwana wange omu kati ndi wano so naawe ogenda mu bufumbo ng'olina omwana nga nina omwana ow'obuwala ng'alinga myaka emeka kuba nagendera mu bufumbo yali mu myaka ng'obeena kati ndaba omusajja atandise okumbonyaabonya ogamba leka ngendeko mu bakulu bannange bayita omusajja twalinawo omusajja baali bamuyita Haji naye nga gye yansanga naye yali mukulu nga nze muyita taata ne tugenda ewa Haji ne mugamba Haji omusajja takyandabirira takyampa mmere Haji n'amugamba bwanyirira bw'ati oŋŋamba otya nti omusajja takulabirira okitegera n'aŋŋamba tekisoboka ko omusajja n'amugamba Haji mulabe onanyirira bw'ati agamba atya nti tebamulabirira ne mugamba okakasa ondabirira n'aŋŋamba olimbi nkulabirira natuka nejenzolopa tebanyambye n'aŋŋamba leka nga gusinga nsi n'aŋŋamba leka ntambule kati we twatambula n'aŋŋamba kati ojja onyumiza abantu ebizibu byo olowooza banaakuyamba tebajja kukuyamba natuuka ekiseera nga Mukama nnyamba nzaale mwenzaala kuba nze ndi mukazi mupambanyi ne gye mbadde bonna abasinga bamanyi ndi mutobi nagamba kati Buterevu abatulaba amanya nze Mr. Eddie Official Buterevu tuli ku live TV yaffe ennungi Brown Skin Events gwatanaba ku following atanaba ku engaging commenting ategenda olabeka ebirala leero emboozi gye tuleese tukuleetedde emboozi ey'enjawulo egenda okubeera ekyokuyiga eri abavubuka gwali mu myaka egyeteekateeka okufumbirwa ali mu myaka egiteekateeka okudeetinga ali mu kuba akiddinisa omukubi w'ebbaala atalivaamu 24/7 yessaawa obeere ng'okkalidde atusobola okubaako kyoyiga oba oliawo ofuneyo kamu bubiri bw'otwala eka tulinawo omugenyi waffe ow'enjawulo yeetegese n'agamba nti nina emboozi gye njagala obbagabanyisaako naye nga tetunnabagenda ku mboozi nye bwe tusanyusa okulaba amanya n'eddoboozi bamita Shifra Nakanwagi pozi bebaddira ki engabi muli bangabi wamma nno abaana b'engabi babaamu n'olusonyisonyi lwaki olwokuba kyemweddira nakyo bwe kityo bwe kiri naye ng'oli otya Hajji tusooka butulireko kuba tulaba esalaama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balamusizaako nnyo mwenna abali abatuwuliriza tusanyusa obbalaba munnange nno tebatuwuliza buliza n'okutulaba batulaba n'okutulaba abaana abo balaba nti bali mu kumbona n'ab'ejjinja bali mu kubona kakati Hajjati oli mufumbo toli mufumbo lwaki toli mufumbo waliwe bakumenya omutima long story ng'ate biwanvu kale ebyobufumbo kale bye sijja kunyumyako kuba we mbinyumyako so wali ofumbiddwako wafumbirwako lwaki wavaayo kugamba it's a long story naye ate kati era story eyo gye twazze okunyumya it's a long story wenkugambira kale nga bwe bagamba nti fe abantu tetuli perfect I'm not perfect ne bwe nali nfumbiddwa teyali perfect kati wemba nzijukiramu emabega eyo alina omusajja tuli bulungi nnyo lockdown awo n'atuyingiriramu anyway nekankyogere bwe nti omusajja yajja nankwana ng'oli mufumbo ali siri mufumbo kanjogere engeri omusajja gye yantandikamu okunkwana
nali nina agenda okulya lunch musajja nankwana nga nkwagala nalina awantu wenali mugamba nga sigaba namba yange ng'enkola y'abakazi mu kusooka kweraga y'abakazi ko omukyala gwe nalingulako ebintu namala namuwa enamba yange namuwa ssente kati mba ndi awo omusajja nampisaamu olukomo namugamba nawulidde nti gwe wangulidde ebintu binaadde empodarinze awo nagamba yenze naye nkwagala era ddala nange ebyo ebiseera nali interested nti njagala kunoonya musajja wakufumbirwa that time naye kati ng'onoonya musajja kyokka osoose mugobawo abakazi badda mugobawo naye nga just mulaba ng'omyaye nga ngamba anyway naye namwa kale twatandika okutandika relationship kuba najjukira we twagenda okukebera HIV twafunako ne accident motoka kate tukubi nga mugenda kwekebeza olwo nga mumaze kukkiriza nti kukkiriziganya mweyagadde ng'omusajja oyagala kumujjulira kumugabula kati netufuna accident nno netumala netugenda ku Malcolm ne bamukuba akayiso ka tetanus ne batukebera ne HIV ate tulina nga mulamu bulungi tuvaayo nga naawe oli mulamu nga nange ndi mulamu netuvaayo netudda ewaka kati nalina ekifo kye nali mbeeramu kuba ebyo ebiseera ennyumba yali ya $35,000 olwo twogera ku mwaka ki nga tetunayingira covid awo 2019 awo 2029 oba 2018 awo kati nitubeerawo nga twedetinga nemugamba oli mufumbo nagamba nali mbaddeko omufumbo naye omukyala yanobala nsonga bweti ne bweti mugamba aye okay kati angamba nze wano saagalawo njagala nkugjewo tutwale kwano gyange egimu ne bangamba shufa togenda kati lindako okukwatamu katini omusajja yava gye yali abeera n'abeera naawe obanga yalina amaka buli omu yalina abeera nga wabeera wanjawulo ye yalina amaka mu maka ago mwalimu omukazi mwali temuli mukazi kati gwe okugenda n'ogenda ewu nali sikiriziganya nakyo wali tonnaba kukiriziganya nakyo ekyo yalinayo abaana abakulu nasobola kulumbagana baana ate nga wamanyi abaana bakulu okimanyi fe abakazi twenobya netumala netudda kati oli waba yanoba bibye n'amala nadda nga awulidde nti waliwo omukazi bwe bamukoze eki bwe baleese mu maka ge kitegeeza nze mba nina ogavaamu kituufu basinze yagakolera simanyi gye baava awo oba olwana baana oba olwana n'abaana mulimu abakulu mulimu n'abato kati awo kiba tekyetaagisa kuddawo mwesika miguwa kitegeeza naawe mbeera eno baamane n'omukulu olabe nga naye asobola okukola ki okukolera akantu akatono kati netubeerawo nanzijja nandeeta eyo Masajja ne Masajja awo Saabala Road Masajja Saabala Road emabega waliwo oyo bagiyita baki eyo garden eyo eri awo ogitegedde waliwo garden nene eri awo ngitegeera erinnya lyetajjukira garden nali mbeera amabega w'eyo garden musajja we yandeeta n'ennyumba kale nze saafaayo kuba nze nali muwala omudigize nti nga njagala nnyo ebirungi natuuka wali obaddeko awo ng'okkiriza buli kimu omusajja kyajja okuteekamu kuba ennyumba gye nalimu si ye yali ennyumba gye yantwalamu ate egyo emyaka ng'onoonya nakusetolinga nga noonya kusetolinga nembeerawo kati we twamala nga tubeera n'enfuno nali mbuliddwa olubuto oluzaalo nga mbuliddwa olubuto ngamba naye nga sifuna lubuto omusajja nga complaininga nokomplaina kati nali misinzemu ka period kange sawo nagamba agenda kumpa obweke waliwo obweke bwe yampa kati we namala obweke namala nendaba my periods nafuna my periods nentereka obudagala kati mba ndi awo yefulukuta n'abusanga nagamba bulijjo njuwa ku acidi kitegeeza oli ku family planning everyday kitegeera nagamba nze siri ku family planning just bwekiti nagamba namala ebbanga nga talina waka kuba eri ewuwe nali sobola gendayo wabaayo abaana nagamba ino kambiveeko nemugamba nsonyiwa nga omanyi omuntu ayagala omuntu
ayagala okuuma obufumbo. Ayagala okuuma obufumbo. Nga mugamba nsonyiwa naye komawo ki ewaka. Amala nansonyiwa kati bwagenda bikyuka mpola mpola. Obufumbo butandise okukyuka omusajja takyadda waka. Nempitibwa mu kunyigirizibwa. Obufumbo buyingiddemu amayingo. Buyingiddemu amayingo ago nentuuka ekisani ngamba naye amayingo gabaamu leka ngume buli kimu ekigenda okukola ki. Okuba naye nga rent asigala amusasula. Rent baali boogera ne landlord kati ntuuka. Ne tuyingira COVID. Tutuuka COVID jjukira tetulina byakukola. Nobeerabeerako awo ng'oyera ku lujja okola ki oweefuula okubeera nga toli idle. Kati landlord kati natukako ekiseera nga sikyasobola bikola. Landlord n'amukubira n'amugamba ono mukyala wo nno mukyafu nnyo 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 nnyo. Nga bamanyi ffe abakyala abamu. Mulimu abatali ddala nze siri mmere. Tosalikako musale. Siri mmere. Kuweerawo ebibyo namugamba. Bwe bakusasula eza rent ompaako. Tompaako kitegeeza. Toyina kundagira nga mwana wo. Wano ndi olwo landlord asusse waakomye. Asusse waakoma. Asaliikirira alingiza n'ewuwo. Ne muganzi sagala kamwe. Landlord yabeera mu kikomera ekyo. Yali tekyali na kikomera kuba yali asula ku nnyumba ze zimu. Zino ze nnyumba giri gy'emizigo. Ennyumba yali bw'eti gino gy'emizigo. Omusajja n'atandika okukyuka nga takyasula waka. Landlord agamba bbaawo aliwa mugamba bange mukubireko ku simu. Bamukubira takwata nze mukubira mugamba landlord ayagala ssente. Angamba ngenda muwa. Natuuka ekiseera nga ne wali awantu wantamye. Omusajja yandeetawo tekyakwataganya bulungi. Ne neebuuza ekyokukola. Ngamba kati nkole ntya. Ne ngendako gy'akolera kuba omusajja wange yali engineer. Ne ngendako gy'akolera nga naye landlord atubanja tompa kyakulya. Kitegeera enjala ennuma. Kye yakola yangamba nze nkooya amaziga gaago nagakoowa. Nakoowa amaziga gaago. N'asimbula emmotoka n'anviira. Ne mala ate ne mulumba ku sayiti endala. Gye yali agenzeeko naye n'asimbula n'agenda ne ngamba naye mukama nkoze ntya. Ng'olwogoba kitajja. Nsika ekitajja. Nawunzika amaze okufuna ne nfuna olubuto. Olulwe? Lwali lulwe? Lwali lulwe. Nafuna lwali lulwe. Nange tuba tulina okukakasa. Lwali lulwe. Kati mukufuna olubuto kati olubuto mugamba kayeka nkolerayo ka business. Nafunayo sente ne tupangisa ennyumba. Bwe twapangisa ennyumba yali ya boutique. Ne tuteekamu engoye n'engoye tezaali z'amaanyi. Kuba yampa emitwalo 2 genda osubula ogiteekamu engoye enkadde birala bijja kwekola byokka. Ne ntuuka ekiseera nti eri gye nali mbeera. Landlord nga ntami. Ne mugamba naye nina edduuka tusobola obeeramu kuba ddeni. Olaba kino ekibangirizi nga ddeni. Nangamba yetasula mu dduuka tetasobola fuluma nattawero nti agenda kunaabawa wabweru. Kuba edduuka lyali teriyiko mmanju. Ne mugamba nze kyenjagala. Ne ndaba nga naye sikyamutegeera. Emyezi 3 no gye twasasula giweddeko. Wali awantu nga tewakola. Otula mu okaaba n'ova mu kukaaba. Njala n'ekuluma ng'oli wa lubuto. Nga naye nkoze ntya. Ne nfunayo akaawo obusente nali ngenze kukola make-up. Ne nfuna ku ssente n'ensasula era landlord. Sijja emyezi egi. Nalaba nga sijja bisobola. Ne nkubira omusajja mugamba nze njagala nnyumba kuvaayo eri. Ng'olwo olubuto luli myezi emeka? Lwali awo mu 5. Lukyali luto. Lukyali luto. Mu 5. Kati angamba ngenda kuwa ssente noonya ennyumba. Ne tuginoonya nno babiri ne tufuna ennyumba. Bwe twafuna ennyumba ne tuvaawo we twali ne tudda eno. Nga ndaba eno ku dduuka biganye. Ne ngamba edduuka biganye nze sigenda teeka wantu ssente. Awatakola. Ekisooka tetulinaamu kapita awera. Tusika busisi muguwa. Ne nkwata ebintu ne tubishiftinga ne mbitwala ewaka. Kati we nabeeranga ewaka. Nabeerawo. Naye omusajja. Nendaba buli mbeera za musajja yonna. Anyway, emabega nali sinabafuna lubuto. Waliwo omukyala eyajja nga naye ali lubuto.
kuba Katonda yali agezaako kundaga ng'ali lubuto nga lwa musajja kuba yatuukira ku landirodde wange namugamba gye baleko nnyabo noonyako ku mwami gwe bayita we bati ne we bati namugamba weewali nali naakamala osaala kati mmala okusaala mpulira omukazi gwe balagirira mugamba yeewano ndaba omuwala ali maziga mugamba ate nga saagala byawaka baneiba bakole ki babitegeere ne muyingiza mu nnyumba nga ndojjeza nga mugamba kale nenkubira omukulu mugamba assalamu aleikum oli otya wasiibye otya nanga bulungi nemugamba ogenda kudda ssaawa mmeka nagamba za bulijjo zentera okudda nemugamba ayi okay omuwala yansanga nfumbye emmere nemuwa emmere yaŋŋamba nengimuwa kuba talina kati ng'olwo muli mu mbeera ki yakusikamu yakuyombagana oba teyayomba kuba naye yali side chick ky'oba omanya singa yali oli mu maka yandiyombye kati nga gwe maini chick nze aba maini nzoba nze yali maini chick I don't know naye kinatuuka nenkwatirako n'omuwala ennaku piti bakyogera piti mu luzungu natuuka nemukwatirako ennaku neŋŋamba bambi nandaga missed call ezaali kusimye nagamba omusajja aganye okukwata ki essimu yange kati nze wenamukubira kuba yali yakamukubira nze nemukubira nga yaganye okukwata nze nankwata nemukubira nagamba ye kati omusajja we yadda nemukulisaayo nanga assalamu aleikum agenda okutuuka sangawo omugenyi mu nnyumba ngamba yi ate gwe otegedde ddi wano ewaffe nembasigala nagamba nze mbadde simanyi nkukuba bakiyita batya nkubega okitegedde okubega omuntu tugende mpola bwe yadda n'asanga nga omugenyi atudde mu nju talina kye yakugamba nga tewaliwo kuyomba oba mwali mu mbeera kuyomba kuba ye muntu omuwala yakunnyonnyola nti yali lubuto luwona omusajja lwali lukulu bwe yakugamba ali lubuto gwe wawulira otya mulinga gwo nawulira piti wamuwulirako buwulizi nnaku namuwulirirako nnaku kuba nange nali ntandise okuyitamu eyo embeera gy'alimu nga ntandise okukiraba anyway nze ebyo ebiseera nali njagala bufumbo wali baddekawo oyaayaana bagamba aba omuswayiri agamba atya agamba nja kufaafagana na buli kintu ekinajja mu luzungu bakiyita wali oyaayanira bufumbo njayanira bufumbo ngamba it's fine nemugamba waba aganye okulabira leka tujje wano twogere ku nsonga eyo kuba oli mukazi munno ekitegedde ataze nanvuma kuba singa yatuukire namangamba oyo ye mukyala we kuba landiodi yagamba genda wayo wa mukyala we yanditukidde bawaliwa biki naye yajja politely okitegeera nambuulira byambuulidde byesobola kugamba ebimu nga byo okitegedde it's okay namugamba tumulinde omukulu we yajja namusanga surprise namugamba yigwa totegedde ddi wanewa namugamba nabadde nkubega nentegeera wooli kuba omuwala yajja n'akasawo omuwala ne boogera n'omusajja bwe bamala okwogera n'omusajja ne beewerekera bwe beewerekera ne mbagoberera ndaba oba kituufu balimu engeri nga omanyi bbuba teri bulamu ne mbawerekera nga ndaba omukulu amuyombesa ojja otye wa mukazi wange naakamufuna mukazi wange oyagala kwonoona bufumbo bwange ani yagambye ojja ewaano nengamba olaba ayogedde saalwanye okubagoberera ppaka bbanga wawuliramu ekikugumya ekingumya ngenda mu kinnya naye akomawo ewaka mugamba sooka ojja onyonyonyola olwo kati akakikazi kavuddeyo ak'ekikazi kavuddeyo nagamba oyo omuwala nga sinnaba kufuna oyo omuwala gwe nalinda etimba n'omuwala ninawe namusanga ng'akolera biki awo omuwala nandaga ayagala kukola nemukolera bizinesi ate bizinesi nagamba nti yagudde namala nankubira esimu nagamba nafunye omulimu mu bbaala ate nga yitakolagana nabawala bakolaki bakola mu bbaala ye musiraamu bwe kwesonyiwa omuwala wayitawo ebbanga mugamba nano ebbaala nali esonyi naye njagala kulaba kati mu kwesinkana gye baafunye omuwala we yafuna olubuto yalunywa mu mazzi beegatta beegatta kati we beegatta ne bafuna olubuto kati ate teyaddamu simanyi kuddamu kumulaba yagenda okumuwuliza kyomuwala ali ki
ali lubuto. It's a long story nti emboozi ng'okwewozaako kw'omusajja ku yenna ng'omusajja we yeewozaako anyway nenkimala ne ngamba it's fine. Already kasita naawe wasanga kati nze nfuna luno olubuto olwange kati tuzeeko emmaaso tutuuka asimbula nviira ne ngamba naye mukama musajja ono wandabulako omanyi sometimes Katonda alina engeri gy'atulabulamu neefe abantu already wali yakulabudde dda yandabudde dda nali sinaba nofuna byebiseera olubuto ng'oyo omuwala ali lubuto yandabula ne ngamba naye kati laba wenfuna olubuto ne mugamba naye osiibye otya omukazi w'olubuto enjala nagamba gwasoose si gwasoose oba osobola n'olugjamu luggyemu kuba n'olubuto olw'emyezi 7 balugjamu n'olweta ngamba ogambye eki ogambye nzijemu olubuto kale kyannuma nekinnuma nempulira nakaaba nentandika gamba mama wange nga wafa nnyo tewandindesemu eno duniya nembeerawo neŋŋaa ne mukama kale singa naguma n'omwana wange omu kati ndi wano naawe wagenda ogenda mu bufumbo ng'olina omwana nga nina omwana ow'obuwala ng'alina myaka emeka kuba nagendera mu bufumbo yali mu myaka ng'obeena kati ye nga totubulidde ku taatawo eyo byali bya kivubuka it's a long story ako njakabanyumizaako obuwala ako kabuwala akoko ako kabuwala mbanyumiza bufumbo nze yali ayayanira obufumbo naye nagenda olulaba musajja ngambye nzijemu olubuto nensirika I had my friend bamuyita Mamitina mukyalo oyo yambeererawo nnyo yatuuka nga ku extent wali baddeko n'omukazi ow'olubuto nga kugamba nze njagala kisambi ng'ajja kikuwa wano we muyoyeze nnyo tuyoyeze nnyo kuba mukazi munnange namubuliranga situation gye nayitanga munampa enjala ennuma nengenda ewuwe nendya kati ndaba omusajja atandise okumbonyaabonya ogamba leka ngendeko mu bakulu bannange bayita omusajja twalinawo omusajja baali bamuyita Haji naye nga gye yansanga naye yali mukulu nga nze muyita taata ne tugenda ewa Haji ne mugamba Haji omusajja takyandabirira takyampa mmere Haji namugamba bwanyirira bwati ongamba otya nti omusajja takulabirira okitegera nangamba tekisoboka ko omusajja namugamba Haji mulabe onanyirira bwati agamba atya nti tebamulabirira nemugamba okakasa ondabirira nangamba olimbi nkulabirira natuka njenzolopa tebanyambye nengamba leka nga gusinga nzi nengamba leka ntambule kati we twatambula nangamba kati ojja onyumiza abantu ebizibu byo olowooza banaakuyamba tebajja kukuyamba natuuka ekiseera nengamba mukama nyamba nzaale mwenzaala kuba nze ndi mukazi mupambanyi ne gye mbadde bonna abasinga bamanyi ndi mutobi nagamba kati nja kufaafaagana n'ekijja ne musaba engoye zino eby'abaana ebya leba nomukana naye leba etuuse naye sente nga tompa eza sikaani butaala okuzimuggyako ngamba it's fine kati mba ndi awo mukubira amasimu kati my labor funa ogenda okuzaala nakola nnyo emirimu kola olunaku nengenda ne ku Juma nensaala nempulira ekinsala kino kye bayita ensundo omwana ayabise nyanjabikirawa mu kkubo nengamba mukwano gwange oyo mama Tina mugamba omwana ensundo eyabise bangamba ngenda kutuuka kuzaala nga ntuuka okulaba ku distance nantuusa mu kisenyi omwana ajja kuba akoze eki kubira omusajja nga akwata kubira baganda be mbagamba bannange ngenda kuzaala omwana atuuse naye omusajja mukubire essimu agaanye okukwata mwabalina ennamba ye mukole eki mumukubire nembaako ne mukwano gwe gwenkubira mukwano gwe nangamba funaawe eddwaliro eriri kumpi ne mugamba nga lya bbeeyi tunaalisobola ne bangamba gwe funa eddwaliro kumpi nenfuna eddwaliro kumpi nenzaala nalina omwami bamuyita defense ye ewaffe najja nandaba kuba nali nakamala enjala yannuma
Nga bangulireyo ka yogurt ne bangamba goli mukyala wa lubuto bakuwe. Nangulira yogurt kati we nali ntudde okunywa yogurt omukyala namugamba n'omukwano gwe azadde namulaba atuusewa mu ddwaliro. Nanga bangambye ozadde singa wangambye ne nkutwala mu kisenyi ne mugamba n'adde ntuusiza nga sobola kwogera biki. Kati omwami oyo nankulisaamu akasiimu. Naye akasiimu ako kana kwe bawa asimanyi bannakaweerera byampa ssente. Nandetera awo n'emmere. Emmere teyafuuka emmere. Sente tezaafuuka ssente ewaka. Ekitegeezo oyo ye bbaawo. Bino byokola. Ne mugamba oli bangi bonna abajja mu ddwaliro okundaba bonna abampa ssente lwaki weetisseemu ono. Ebyo byokole kati ye musajja oba ye taata w'omwana ne mugamba enyo ky'oyagala ky'oba otwala mbisifaayo. Olwo nga muvudde mu ddwaliro? Tuvudde mu ddwaliro. Naye nkugamba nti we nava mu ddwaliro ebintu ne bitabuka. Kati nali naakamala kati nga omanyi enviiri z'abakyala mpita ayita ngamba mukwano gwange oyo mugamba we banaalizaako enviiri ne bagolola enviiri ne zibeera nga tezinnuma nnyo nga omanyi gundi nakyaluma. Ngamba genda wali waliwo saaluuni ne ngendawo ne bannaaza. Ne mbagamba ne mbalukirako ku miguwa ne bagamba manyi osiba enviiri kuba nali nkolerawo makindi. Nangamba manyi osiba enviiri kati nduka emiguwa nangamba kale we tunaafunanga emirimu tujja kukola ki? Tujja kuyita. Nali ndi awo ne bankuya ne bangamba waliwo wa make-up waliwo omukyala ayagala ka make-up jangu. Waliwo omwana jangu omusibe akaswayiri. Ng'omusajja nno ewaka lutalo okuwa emmere ne renti yennyini buzibu. Kirandiro lyatuuka n'atubanja emyezi 7 nga nze simanyi. Ne mu kutoba okungi natoba. Mwana wange yali awezezaawo myezi kati nga3. Nitandika okwoleza abantu engoye ku kyalo. Ngenda mbagamba sibe kyano ssebo njagala kwoza ku ngoye. Ndabirira omwana wange ono. Taata abaana we yawulira nti njoza engoye. Engoye zirimu ebisiraani oyoleza atya abantu engoye. Tobanga ogendeyo mu basajja nono abantu benjoleza engoye baali bafumbo be yaŋŋambanga nze saayolezangako muntu nga si mufumbo. Kitegeera. Naye tinatuuka ku extent enoonya sente ngala okuzinoonya landiroodi ngamba mbabanja emyezi bwe giti. Bamugamba nkoze nti omusajja mugamba bannange landiroodi atubanja ngenda olabanga kisusse. Embeera yakusika muguwa. Yakusika muguwa ne ngamba landiroodi kankuwe ssente. Ne nkwata ssente ne muwa landiroodi ssente zonna ze yali atubanja. Ne muwa. Olwo ennyumba yali ya ssente mmeka? 15. Landiroodi yali atubanja oba emyezi 6. Yali 7, myezi 7. Nga buli lunaku tuba tumunnyonnyola. Omusajja atuuka ekiseera nga mugamba landiroodi naakubanja landiroodi omanyi ba landiroodi wamala okuteeka ssente ze mu nsawo. Ne mugamba naye omusajja wadde mummanjizeeko tamubanja. Omusajja n'angamba oba yakitegeera luvannyuma nga landiroodi anteereddewo ka risiiti n'ategeera nti ono omukazi alabika yasasula renti. Nendaba nga nviiriddemu awo n'akasente ke nteeseemu tebakanzirizza. Ak'ekikazi. Ng'ate ennyumba gwagisulamu. Zaagisulamu ate olumu tasulamu. Kati mba ndi awo ekiro mugamba naye kati gwe atayagala tulabirira. Omwana nali nyambadde ddera zino ddera zimanyi. Kati nga olaba kati this cup nali nteesemu amazzi. Kati mu kuyimuka amazzi ne gakola ki? Ne ganjikira ku kino ekisambi. Mugandikira ku kisambi omwana yalinga around there nga nze nninga wano. Omanyi okumanya basajja abamu balina emitima emibi. Tikino ekisambi ngenda okugyamu ddera n'ebbanga yajja nanjira amazzi n'angamba first aid amazzi we gaba gakoza gaba amazzi. Nanjira lita 10 y'amazzi. Naye ng'omusajja aliwa? Ali mu nnyumba atudde. Kati nzijjamu legging. Bw'alebaddeko olususu lwonna naye lusumbuka. Omusajja ng'atudde. Nemwana naye nga nfa obulumi. Bwadde okuŋŋamba nti tugendeko mu ddwaliro ofune kapeyinikiira. Nakeera ku makya nandekawo n'omwana. Naye n'omwana wa myezi 3. Nandekawo n'omwana. Nengamba leka ngende ntetenkanye. Naye yagenda okudda ebyaddala yamala obanga na wiiki zaali 3.
weeks 3 nga tadda waka naye agenda okudda nga ngenze nkola ki mpona ne kati bwe yandeka wano nga ndi kati kola olunaku lwe najja ngolo bw'aba agenza akubirako kasimu n'omukubira tajja gakwata aho aba kuyambye ndi busy lindamu kati mba nfuluma ogenda ofuna ka pain killer ku saloon eri gye nkugambye gye bampanga emirimu bampayo ka pain killer bambi nenzikirira ne wabaawo gayi yali yankwana naye nga muganze ndi mufumbo sibawe mbo mufumbo zisikiriza musajja amulala nangamba obadde kikuba nali nangamba obadde ki ngamba nayidde nangamba bafunye kudawa nangamba bafunye ka pain killer naye omusajja ngambye agenda kunteerako ssente ngende ki mu ddwaliro nangamba naye oba yalinga alimu katonda jangu tugende ku pharmacy nkugulire eddagala nembwa abanandaba batya naawe ng'ate nze ndi mufumbo nangamba gwe sookayo kola ki sookayo nze nkusangeyo kati nze nsooka ku pharmacy angulira tube yali abakazi gye bayita emergency plan buli mukazi abawo ne emergency plan kati ngenda bampa tube ya mitwalo 5 eddagala bali ali ya mitwalo emu yagenda okugwako okunzigwerako nga nkazi ekiwundu kikazi nemwe eyo wiiki emu oli omusajja yewe yali asula ng'ewaffe ayitawo bisi naye nga buli waayitawo alina okumpaayo wali akasente ak'okukozesa ebaddala nabeerangawo nga ndi idle nengamba naye ampadde sente ez'okukozesa lwaki sifumba nange nenkolanga kinindya nga ndabira ddala omuntu atuwa sente lwaki mba simuwa mmere nange nentandika okufumba nga mugamba emmere neeyidde woba oyitawo jangu okole ki ofune kamere jangu okime kamere nga ajja ayitawo agitwala olumu nga ngimutwalira olumu nga sigimutwalira nebeerawo omusajja oyo oba yalinga muzira wange ebyo ebiseera yajjanga muzira nga kyamagero mu bulamu bwange kuba mpona nga omanya abasajja abali jento tebasabirawo musajja ali jento okulambula ebyalo amanya ajja kifuna naye si wakukibamirako musajja omugezi bwalina obubeerano okitegeera talina kwanguyiriza kyeyanyanguyirizaako nti oba bannange jangu ondabeko naye nga goli okiraba nti kiyinza okuba nga kijja maaso kyali kijja kuba omuntu akulabirira akuwa ssente kiki gwe kyaba akufunamu ng'ate gwe omufunamu yakulaga dde akwagala bwe kiki ky'oba osuubira kitegeeza olina linda kali kadde naye mwana agamba njagala kufuna ku budde naye nga teri budde bwakusaba kati mba ndi awo ndi ku dduuka ngula nali ntudde mugamba njagalayo kasooda nona ng'abantu tebamanyi byaffe byamagezi nga njagala bakuwe kati mukyala eyampa sooda nangamba naye shifura nywa bino ebintu ng'okimanyi oyo omusajja mulwadde mulwadde wa musujja mulwadde wa mutwe mulwadde wa nsigo mulwadde wa kibumba omusajja yali mulwadde wa sirimu nangamba binywe ng'okimanyi mulwadde wa sirimu nkulabuddeko nga mukwano gwange nemugamba ogambye eki nangamba ye nensirika naye nga omanyi omuntu abadde akufaako asinga nono omulamu gw'oyina ewaka nengaa naye koze ntya nensirika nankubira amasimu nga sikyagakwata noonya nekyomugamba nga sikiyina naye nga mpa akasente nga nogakwata naye nga buli kumakya banteerako sente mu mobile money nakikolere wiiki namba nga sikwata masimu ye wiiki eyokubiri nangamba naye lwaki onneewala nga mugamba bangambye oli mulwadde nangamba ani yagambye nga mugambe yangambye olugambo anti kati yabyewakana ningamba leka mugambe eyabingambye wakukyalo nze nakakijjaku bali be batuuzi maama teyamulumbirawo eyabingamba nanzitabusi nemugamba kati olaba nemugamba sigwa asoose okuba omulwadde nemugamba nze ndi muwala munaku mama wange yafa
baganda bange nabo balina ebizibu byabwe ng'abantu. Teri agenda kubeererako mu ddwaliro. Nemugamba ndi muwala munaku nnyo. Teri agenda kumbeererawo. But that then, tine brother wange nti baganda bange nali sibawuliza nga buli omu ali mu life yiye. Kitegeera. Nemugamba oba owulira ng'owulira onneetaaga. Jatulaga amazima genjagala. Nze n'onaaba oli mulwadde nja kwagalirayo. Nagamba nze siri mulwadde. Nze siri mulwadde. Nemugamba. Nemuviira. Nankubira essimu nemugamba woonaaba owulira ng'oyagala kumbulira amazima. Nemugamba nze maama wange yafa siriimu. Kojja wange mulwadde ng'abadde amukimira eddagala. Nemugamba kati si gwe asoose okulwala. Kati woba omanyi nti onjagala ng'okakasa onjagala toyagala kunsiga bulwadde. Yogera amazima nga bukyali. Nemuwa n'example nemugamba nze kojja wange yazaala mukyala abaana 6. Ng'abaana be bonna omukyala si mulwadde abaana si balwadde tewali mulwadde naye ng'ate ye mulwadde. Nemugamba bw'onaaba owulira nga weeteeseteese bulungi okuŋŋamba amazima ago ojja kukola ki? Ojja gaŋŋambe. Naŋŋamba okay. Nemuviira nankubira essimu. Naŋŋamba oli. Nemugamba ndi waka otuuse okuŋŋamba amazima. Naŋŋamba ha. Jangu nkubuulire. Naŋŋamba naye Shifra wenna kugamba tonkyawe. Nemugamba nga nkukyawaako biki? Naŋŋamba kituufu buli muwala gwe mbadde ŋŋamba nti ndi mulwadde. Abamu nga tebanjagala abamu bandaalaasa. Nemugamba naŋŋamba ndi mulwadde. Nemugamba ekitegeeza neewobadde nga tobadde togenda newe twandifunye eri time ey'okwegatta tewandiŋŋambye wandinzise. Naŋŋamba nandiyambadde akapiira. Nemugamba ekyo kibadde tekisoboka kuba nkuteese ku nninga okuŋŋamba. Naŋŋamba nensaba kunsonyiwa naye tukoze tutya? Nemugamba leka ngende neerowoozeemu. Namala ennaku 3 nga soogera naye. Naŋŋamba olaba kye nagambye. Naawe ogenda kunkyawa ng'abalala bye bakikola. Oba ogenda kuntambuzaako akatabo. Nemugamba nze ngenda kutambuzaako katabo naye ne kanneerowooze. Bandi awo bodaboda bandeetedde ebintu. Matooke, enva ne ssente. Naye ng'ate omukulu ewaka engoye yazigyawo zonna. Bwasigalawo bigattogatto birimu bitulituli. Basically ye yali yanoba. Ye yali yanoba. Ng'olwo mazima nga kito kyamuwuliza. Mpanga ddene nno myezi nga 3 nga ajjabuzibwako n'abalabako ng'ali mu mmotoka. Manyi omusajja alina emmotoka. Mbazise balabako naawe tanazaayo. Ng'alinako kantu kaleesa. Olumu yaleetanga olumu teyaleetanga. Olumu wagenda n'omwana we mu supermarket ng'amugulira byamugulira ng'amuzagamba nze ssente zimpeddeko naye nja bbaweereza. Okitegeera? Nembeerawo naye ngamba naye ndi mufumbo nga neyoyemba nkukuta kati lumu ono gayi ajjangezesa fumba emmere yakitegeera omusajja gy'ali kuba emmotoka yagiraba ng'epaakinze. Ebaddala omusajja ono namukyawa ku lunaku tata w'abaana bange. Olunaku lwe najja kino ekigere. Nempulira nga mu bulamu bwange mujje musangudde mu kiyitibwa mu mutima gwange. Luli yali teyanta nti yali namukoowa naye nga si kwe kuli okukoowa nti kogamba omutwe. Naye natuuka ekiseera ne mukooyera ddala kuva we najja n'atanfaako wadde okufaayo. Kuba namubuuza ne mugamba kale singa yali mwana wo nga yayidde obadde ogenda kukolawo ki? Nangamba omwana naye nze mbadde manyi byangu ngenza okulaba. Ne mugamba gwe tolaba gundi nejjemu olugoye ennyama. Kwolwo olunaku lwe nasinga okukyawa taata w'omwana wange ne mujja mu mutima gwange. Kati ono omusajja angezesa. Angamba ndeetere emmere naye ndi eno. Nga mugamba oliwa? Ndi eno kasente akaani ka Dawudi. Wallahi omusajja namuleka mu nnyumba. Bw'olaba baddekaawo kye bayita okukyawa nga tokyatya na muntu. Nti omusajja nga tokyamutya talina nakyakugamba. Nembega bulungi emmere ne mugamba nina emmere wenjitwala. Nono saawa mmeka? Saawa ezi ez'ekiro. Ne mukulukuta n'emmere yange
nono ngate oli yeyongera kati bwe namala omuwa emmere nankubye esimu nangamba kituufu Shifra omusajja oyo wamukoowa olaba toseguse naye nga luli newokunsanga naawe ongamba musajja wange ajja kundaba nampa nnyo tata w'omwana oyo ekitiibwa netubeerawo nemugamba kati omusajja ono twagenda tukozesa kondomu naye abantu abasinga tebasobola kikkiriza osobola kikkiriza kinakozesanga n'omusajja kondomu ono mulwadde tosobola kikkiriza nga round zona sorry ntikiriza gwakingamba nzikiriza tosobola kikkiriza nti natuuka we nali nkolera ng'omukyala agenda vaamu omukyala eyali ankozesa owa saloon nga ngenda nkuba ekibuga nsooka nenkubako ekibuga nengenda nenjoza engoye nemala nenzija nenkola ku saloon nga mbeerawo naye ng'ebigambo babiwa omusajja nga mugamba mwabamanyi n'ebigambo byammwe kyoyagala otwala nze wali onsanzeko red handed nga nze tonsangangako mbeera waka nga omanyi ebigambo biyitingana babiwa omusajja naye n'omusajja gwe babiwa takulabire renti yamulekerawo okumusasula okitegeera nga talina mugaso gwonna gwakola ate ng'ono aweerera omwana we ku ssomero omwana we walwala ekirala kyonna buli kimu okuleka renti yekka yaŋŋamba renti sijja mukusasulira kuba omusajja ajjawaawo simanyi oba mukyeyagala nze sijja sasula renti era musajja tasasula renti ya musajja mulala naŋŋamba ebirala byonna nja kukola naye sijja sasula renti musajja wajja ate nali sinnabafuna buvumu buŋŋamba nkukooye kiva wano naye ng'omusajja akola ki ajja netutuula netunyumya namala nakola ki nanemba ŋŋenda kati yatuukako ne ku extent ajja engoye eri ewa mujja wange ng'azindeetera njoze engoye naye ŋŋambako mukwano gwange naŋŋamba nno bakujoze ne baddamu kati bakuleetera batya engoye okuva eri kitegeeza waba asula wano lwalina olekawo engoye ezasuzeemu z'oba oyoza lwaki atakuleetera engoye zeeri ozooza ate womala ozooza zonna n'aziteeka mu motoka n'azizza eri twala nkyako kajogo k'amaanyi ebyo byonna ne mbigumira natuuka ekiseera kimu ne mugamba kati nkooye sigenda kuddamu kwoza ngoye ezo zitwala ewa Dobbi natandika ozitwala ewa Dobbi namubuuza mukazi wakola mugaso ki ewaka naŋŋamba nze nina ensonga zange ensonga zo zaatayagala kwatula nange zesimanyi nasigala nga ayoleza ewa Dobbi naye omwami oyo omulwadde oyo yambeererawo ku extent erabirira n'abeewaffe kati ono omusajja otuuka omugamba afuluma ennyumba oba naye wamulekayo namulekawo kuba nze nali sinnabatuusa lwakukuza mwana ate nga nono nga naye si kyekiri agamba anyway mwabamanyi ebyammwe mujja kwesotinga ebyammwe nze ebyammwe sibimanyi kati omwami oyo twalina ka plan nga mugamba njagala bizinesi jjukira yalinamuko ku ssente yali bulooka manyi ba bulooka baba ne ssente nga mugamba njagala bizinesi biki naŋŋamba gumiikirizaamu ngenda tujja gikola naŋŋamba naye nawulidde oyo mukyala owooli ayagala kuvaamu lwaki topangisa awo nemugamba wenja opangisa mulinzi akole ki aveemu kimba ndi awo nafuna kasitoma siba kasitoma kuba twali tupulaninze ssente yalina okumpa ssente nga ngula ebintu byange mpola mpola ng'alina n'essente ezimu ze yampanga nga ngula ebintu mbiteeka nampa ssente genda ogula kino nga tukitereka kati kolo yalina okumpa ssente yalina okumpa akakadde kamu mu emitwalo 10 mu emitwalo 10 kati aba ali awo ankubye esimu aŋŋamba nti Shifra nti nfunye ssente naye ndi mu kujjaawo ndi wano ndi mu kunywa ki kaseera nga addamu ankuya n'aŋŋamba ndi mu kujja teweeraliikirira bandi awo ng'omanyi omuntu nti omuntu ng'oli naye connection ko uli omutima toterera amaanyi toyina ne ŋŋamba leka ngende nfune ka rokoboom naye nga ndi ku mutwe gwa customers kale mba ntuuka ku mutwe ngenda ogula rokoboom waali omukyalo mwaŋŋamba
Nono gwe mukwano gwafunye obuzibu. Ba mukwano gwange kikuba byaffe byali byakyama. Naffe tubitwala ng'ebyekyama. Nga byankukutumuku. Kale nange namubuuza ne mugamba mukwano gwange ki? Gw'omanyi. Nangamba mukwano gwo bw'ati. Ne mugamba abadde ki? Ngenda okutuuka gye bangamba ku ddwaliro tubadde tumujjanja gye mbadde manyi gye jjanjabira waba afunye obuzibu. Mulaba bamuyisaawo mu mmotoka paka Kiruddu. Okitegeera? Tutuuke nze natuuka eno nga ndaba ate wali omukyala wo omukulu. Ngamba kati oba ngenda kufeesinga ntya okugenda eyo mu ddwaliro. Kati nzijjako no kasitoma gwe nsiba nga mugamba nno mukwano gwange bw'ati ne bw'ati afunye obuzibu. Nga mmuluka ne simanyi manyi gye gaava. Naluka omukyalo oli sipiidi. Jjukira naye yali agenda mu kyalo. Ne mmuluka ne mumaliriza ne mala ne nkwata ekkubo erigenda e Kiruddu. Ekyannyamba nti mutabani we yali akola ki? Akumanyi. Amanyi. Kati we natuuka omulwadde namusanga alaba n'entuuka nanyweza bulungi nnyo. Okitegedde? Tutuuka e Kiruddu nga bagamba sayidi emu ekoze kino sayidi efudde. Ntubeerawo ne bamutwala mu sikaani. Bamukebera. Bagamba agenzeemu omusaayi mu mutwe. Olwo yali abadde ki? Yali agudde kabenje? No, nti yagwa pressure yamukuba n'agwa. Pressure we yamukuba n'aparating at the all side. Eno side yonna ng'eno side ewulira. Kati batugamba. Teba stroke. Eba stroke. Batugamba nti tugenda wa Mulago. Kuba we Kiruddu twamalawo ennaku 2. Ntugenda ekyo. Nga ne mukyala mukulu waali. Mwali. Ninga tannakutegeera. Bali baayawukana omusajja yali yapangisa ennyumba ye nga n'omukyala abeera wuwe. Buli omu abeera bibye naye nga aweereza obulabirizi. Eyo omusajja ne tutuuka nze ne tugenda e Kiruddu. Ne tuva e Kiruddu ne tugenda wa bayitayo batya Mulago. Tubeere e Mulago naye nnyinza okugamba na feesinga ekiyitibwa abakyala nga bagamba abo be badde balya ssente ze. Naye nga nze sifaayo. Sifaayo oba boogera ki nze ndi ku mulwadde wange. Imagine omusajja ankubira ngamba njagala bintu byange. Nga mugamba oyagala bintu bye. Leka nsooke nzijanjaba nti bamuwadde olugambo. Mukyala we ali mu kujjanjaba musajja. Agenze kujjanjaba musajja mulala. Oli taata w'omwana. Yayinamu omwana omulala oba yayina omu? Yayina omu. Angamba njagala bintu byange twawuka. Ne mugamba tofaayo. Leka nsooke nve ewali omulwadde. Ngenda kukola ki? Ngenda kujja nkuwa ebintu byo oba by'oyagala. N'ebintu by'akaayanira bintu nno tebiwera na bag eyo ennene eya black. Tugende maaso. Kati eno pressure banteekako pressure akazito kuba yagwanga ku Friday. Yagwanga ku Lwakuna. Yagwanga ku Lwakuna. Naye nga abaana bagenda ku ssomero nalina mukwano gwange nga abandabirako. Abaana bagenda ku ssomero nga bwe badda. Kati kuba bamulongoosa ku Saturday. We twatuuka e Mulago ne bamulongoosa ku Saturday. Bamulongoosa ku Saturday. Bamala okumulongoosa omulwadde wange mbuliko simuvaako. Badokita bajja babuze eddagala gundi mukyala mukulu ng'agamba oyo nno yabimanyi. Yabaddewo nga badokita bawandiika amalagala kirira yambuka akasozi k'e Mulago kamanyi. Kirira yambuka bakutumye. Ate etyo si lye twakutumye. Kirira yambuka n'afuka seebaka ku tulo bukyanga nagenda e Mulago. Nti nkubeko wadde ku mpeke y'otulo bwe bati. Seebakako. Naye olebaddeko awo ng'ojjanjaba omuntu ogamba ajja wona. Nga nze mmanyi agenda wona. Bwe bamaze okumugya mu theatre kati awo ne nvaawoko ne ngenda ne ntwala abaana wa ewa mukwano gwange. Banagenda kiro Saturday, Sunday. Ku Monday nga mmanyi bagenda wa ku ssomero. Omusajja yagenda okudda ewaka kunona ebintu bye. Ne mugamba ozze nona ebintu byo. Tiye. Namala nagamba gwe weekwana. Nze yakwana. Kati tombulira saadi wenna kunona bintu byange ngani. N'atabinona. Kati mwewuliza n'oyo mwana. Nange nkunyumiza. Yangamba namugamba toze kunona bintu byo nangamba nze yakwana ate kusigwa ino kumbulya date gye nina kukyayiramu.
Nangamba ensobi zibaawo zonna n'ebyo tusooke tubireke. N'omusajja takyusizaamu mu mbeera naye ebyo byonna biva ku ki? Ye yansindikiriza okwagala ki? Okwagala oli omwami. Okwagala oli omwami. Tuku accident nga n'ekyokulya takola ki? Takikuwa. Naye embeera yonna n'akomawo nga takyusizaamu. Asigala kyekimu. Asigala kyekimu. Kati saawa zino muwuliziganya? Tuwuliziganya naye muganda wange. Namugamba tusigaze fees, naye ne fees yennyini. Fees yennyini. Natuuse ne ngamba guno mwaka gugweko abaana ngenda bakyusa amasomero mbateeke ku masomero g'ensobola. Okay. Tewaliwo mbeera ya tukuza baana. Natukako ekiseera nga nkyagadde ne ngamba naye okuzunga mu baana abasajja. Nti jangu ono ne fees tuzisange mu hotel wait net ne wait. Kati yatukako ekiseera nti naye nako gwe na datinga ne muteeka ku TikTok yange n'anyiga kati yali aziwanga nzi. Tiyatuka ekiseera nga takyazimpa azitwala ku ki? Ku ssomero. Namugamba lunaku lwe twekyawa namugamba buli omu kiggwe tambula gago nange ntambule gago kuba tewaliiwo yeefunye munne ddala nze. Kati nga takimanyi nti omwana ali omwana anywa omwana yeebaka omwana ayambala omwana alwala. Kati nalabanga neereega naye buli lunaku naye nga nze mukwereega nange siri mmere mmanyi okwereegamu naye natuuka ekiseera mikwano gyange ne baŋŋamba naye Shifra toli mukazi okola omwana wo talya lwaki weereega n'omusajja muleke. Ate kati lwaki oba owuliriza mikwano gyo sooka weewulirize nga ggwe. Natuuka ne neewuliriza naye mulimu sometimes kuba tuyigira ku bannaffe osobola okukola era ate n'okuwoggana ennyo kuno tekugasa. Kati taata wo oli omwana yasookera ddala omuwuliza ye gyali naye long story nayo gyali omanyi n'ebyo ebyoyo nabyo si byangu naye mukama kyova nsaasira nnyo abawala abali eyo abataagala kukola. Naye kyemanyiiko muwala yena ne waba tayagala kukola omuwala yena kasita azaala n'afuna omutima gw'obuzadde atuuka n'akola. Tolimba nsi n'ennaku zino abazaala basumbuwa kati beeyunidde kuba teekawo bigere. Bamukuleetera alekedde maama we mukyala abaana tabaweereza ssente tayagala kukola yeetanidde kukola ki? Kukyakala. Ebyo tebikyaliwo nti omwana just kikuwaamu ekyokuyiga. Bw'ofuna olubuto ofuna kyakuyiga naye kati wamala ofuna olubuto olumu amusudde be bwe osanga basuulira abaana abasajja mulimu oli n'azaala omwana n'amutwala ewaabwe. N'amulekera bazadde be. N'amulekera bazadde be. Buterevu abatulaba ku Brown Skin Events tubadde n'omukyala Hajjat Mulamba tujjunyodde olugendo lw'obulamu bwe obw'omukwano oba olyawo omuwala ali eyo nsuubira ofunyemu ekyokuyiga ate naddala nammwe abaami omusajja yenna asajjala tekituufu naye ate obuvunaanyizibwa kintu kikulu. Omusajja yenna okukakasa nti oli musajja buvunaanyizibwa bwo kwe tukakasiza nti oli musajja si kwambala mpale si kwambala ssaati na ttaayi naye obuvunaanyizibwa bwo kyekintu ekisinga. Hajjat olina obugambo wandyagadde osulirayo bawala banno? Nze obugambo bwe nandisuuliddeyo abawala kale tetugaana nayagalako omusajja wa siriimu nembeera naye tekikuwa buvumu eyo nga ggwe muwala awulidde emboozi eno nogamba kasita ndabirira leka mwagale nabda ng'oŋŋamba ogenda mwagala bw'onaafuna obulwadde tebujja kuyisa bubi nnyo naye buyisa bubi nnyo 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 nnyo. Nze nalina chance nawulira nti eddagala libuweweeza. Eddagala libuweweeza otuuka n'ekiseera n'okuba nga kwanze nagenda ng'ogendanga naye mu ddwaliro nga bamugamba akawuka kabuze naye nga kali mu magumba. Dokita n'amugamba kali mu magumba naye sigala ng'omira empeke. Empeke y'obulunaku ogimanyi. Nze nagamba nali mulago ne ngenda ne bagamba njagala ku musaayi gwange bagufumbeko nkakase. Oba saafunye siriimu. Bagufumba ati? Tibagufumba kubagamba
kebera results gundi bachogera batya last results bachogera bwe batyo bakubono bwe twekebera nogenda ku malwaliro kati eri obagamba ebyaddala sikakasa bankeberera eddala bakakase kituufu washegede nenkebera kati wenna je results nyenguma kati wenna lwalako nenfunamu omusujja nenkogamu ngabo bannazeemu nenfunako awo wa bodomu nemutwala awo ku gundi ku Malcolm nemugamba njagala kunkebera nenvaayo nekumbe ne baŋŋamba nti omuntu bw'aba afudde waba ali mu kuvunda eno wakutukako omutwe naawe olwala naye sikimanyi kati gw'olaba nomala ofa mukyala wo gw'obadde weegatta naye okiwulira mukyala wo gw'obadde weegatta naye wokutukako simanyi ensingo ngeno mukyala wa alwala kitegeeza nfuneyo omwana w'abendi asooka abiwuliremu batya nti toyina tutuuseeyo tutya nze nina omukyala siina mukyala nga lwaki toyina gwe wenna siina mukyala anyway abakazi mulumya emitwe abawala kyenyinza obbagamba omusajja mukebere n'oba wiiki eri wasemba kuba naye ngendo mugambe twekebere I have a story kuba mukwano gwange yangamba Shivura nawonye omanyi omusajja okuwona okumala mwezi gumu nga siri naye tugenda okukebera mu ddwaliro nga mulwadde ne mugamba ng'oli ku makule kiringa gwe twawukanye wano ne tumala omwezi nga tetweraba omwezi ogwokubiri okitegeera nga guli omwezi wali mulamu guno omwezi n'okomawo nenkukebera ng'oli mulwadde nga nze ndi mulamu omanyi kyekitegeeza ne bagenda ku malwaliro ng'omusajja mulwadde kitegeeza omukazi ow'ewaka yasiga omusajja sirini kuba omusajja yagenda ewaka yava eno n'agamba leka ngendeko ewaka mukyalewa ewange kati yagenda okumalayo omwezi okudda eno okitegeera ng'omukyala oli akoze ki nga omusajja afunye akawuka kitegeeza kyono omusajja yali careless ku mukyala we omukyala we n'asagasagana n'agenda n'afuna omusajja yakola ki yakamusiga naye n'akola ki n'akamumetta okitegedde kiri awo naye abawala abali eyo nze kyenyinza obbagamba beekebezi kale newakiba kuba sirimu bagamba teyeetaaga nti nowaba mufunye leero enkya n'omukebera tabaamu si kyekyo mukebere mukole kuba nina n'akagero kempulira nti muzeeyi fe abakyala yatujja emmanju n'atuzza mu kiyungu n'atuzzawa n'abatuzaako mu ddiiro erudda abakyala abamu baakisanyukira omanyi lwaki baakisanyukira baakisanyukira ne balaba nga batandise okukola naye omanyi akazito muzeeke yatuteekako abakyala bandibaddeeyo nga bawala ne 7 kuba akazito kati ke baatuteekako saawa zino edda abasajja balabiriranga abaana 8 ng'omukyala oli mu kiyungu omusajja akuwa buli kimu akulabirira owulira naye kati ssebo tuli mu maaso obuvunaanyizibwa bonna baabutulekera n'oba olina abaana gwe maama gwe taata gwe kojja gwe jjajja jjukira temwalyanga nkoko kati enkoko mugifiirako bufiizi kaakati naye abawala nnaku zino abataagala kukola omusajja ajja kuzaalamu nga gwe alina olabirira omwana we tolina kyomanyi beeyigiriza ebyomumutwe bisiŋŋana kale ne waba owuliranga ebyomumutwe tobimanyi kuŋŋanako ku kyalo bagambe enjoza ku nvoye kituufu abatulaba nze ndowooza bwe kituuka ku kyobulwadde banange tulekere mu sitole eno kumubuyingizeemu tuleme kuboola bannaffe abalina obulwadde tuleme kuboola bannaffe ate okubasosola nnyo naye just tuyige kukwatagana nabo ate tuyige okwekuuma okufuna obulwadde kambeko kenkugamba kitwale essaawa 75 75 zibeera ng'ennaku meka brown zibeera ennaku meka si nnaku 3 ennaku 3 kitwala 75 kati oli ayinza okugamba nti kati bwe nfuna omusajja alina obulwadde mba ngenda muzaalira ntya
mugendako mbasawo ne mubeebuuzaako naye but the little I know okuzaalira omusajja ayina gw'oli mulamu omusajja mulwadde musobola okukola bye mukoze naye n'ogendako ew'omusawo ne bakuwa eddagala lye bayita PEP olwo gye bayita PrEP osobola oddimira nga temunaba kwegatta then ne wabaawo ne bayita PEP naye oyinza oddimirira for about a month or less niye olubuto osigala olufuna akawuka oba tokafuna gwe buziyiza kawuka kuyingira muki mubiri so basically buli kimu science aze atugondezaamu obulamu bannaffe abo nabo bantu nga ffe abamu baazaalibwa nabo abamu tebeeyagalira obufuna so no tuleme kunenyeza nnyo bantu mu nsobi zaabwe newankubadde ezolusi zibaawo mulimu ne bwe bazaala nabo ne bazaala nabo oli aba sinsobiye so munnange tukuumagane era haja tusanyuse nnyo okulaba twebale tweyanza nnyo kakati omusajja kati tukubalira mu kimuba wulu mubasinga and searching muba contented muba you come and try muba contented siri mubasingo baba mubasingo mwende mubasingo mwoli na omusajja wange bamuyita Hashim musajja mweru nnyo nga bwolaba brown skin musajja mweru nnyo kizibu saagala be njagala nnyo abasajja abaddugavu ng'oboti awoddero ako kutte tulinawo munaffe tukola naye bamuyita Dero musajja nga bwolaba nsi naye ate gw'oli mweru njagala musajja muddugavu nkinye baba mukazi munange nti nga amulabika gambako kino ekibi yakyagalako oti ate kati osagala nnyo omusajja mulungi agenda kunteeka ku bunkenge njagala nnyo omusajja nga bamulaba Nedero akola emye kati waliwo gwe bayita obzi muddugavu naye mulungi tawa muwanvu nganze ayina omubiri olina ku obzi tulina TikTok ye ndabe wano obzi oli omusajja anyirira ebyaddala ye yakugambye anoonya sha musajja MC ba MC baba banoonya bwoba olina ku kifaananyi ki tolina ku kifaananyi kye kyonna musajja mulungi nnyo nnyo nga bw'okiwulira kano oba ke katono kendinawokko musajja munyirizi alina ekiwago muwanvu mukozi oyo asobola osiba ng'akola n'asula ng'akola sente alinga gwe baazituma okuva ewaabwe ye mulungi mulabye muddugavu naye ate oyo mulungi naawe abadde mulungi njagala mubi mulungi toyagala mulungi njagala mubi ng'atiiswa nga ne waba mukwano gwange azze okunkyalirako ewaka mutya toyagala birungi ebirungi mukwano babitubbako nzomanyi abawala be bakanzibako abasajja neka tombuulira no oli mulungi kati buterevu waliwo nga sebabyali eyo sigadde Mr. Eddie Official hajje tusanyuse nnyo okulaba tweyanza akaddeko tuwaddeko we are the brown skin events mbadde saba commenting sharing atanafuna linki gisharingireko munno commenting munnanga ate naawe banga olina emboozi gy'oyagala olangako naffe tujje tukwatire mu kifo kyo tusobole okubanga abantu tubabuulira nti tuli mu kifo ekikyo usobola otuyisaamu akasimu enamba z'essimu zibeera waawo butere musigadde nze Mr. Eddie abankubira takumira mpeera musiba bulungi mweraba